nalabye ndala munaku zino ng'abantu bangi ku mikutu egy'enjawulo boogera ku ngatto z'abadde ayambala, boogera ku kasenge kabadde asulamu nga kasenge kali awo kali gundi gamba kubanga ye bwe yalondebwa kyagenda kusula mu lubiri lw'abapaapa waliwo olubiri mu Vatican lwateekebwa nga paapa mwalina okukola kimu mwalina okusula naye kati ye abadde asula mu kimu ku bisulo by'abagenyi mu Vatican yewayita ennyumba gye bayita St Martha kyabadde asula nga kitegeeza asula ne banne abalala bangi naye kakati nga naye ayinako akasenge katono baalaze katanda akalimu kali awo gamba kangerigeri kati ng'omuntu ayinza okwebuuza nti paapa lwaki abadde asula bubi bwati lwaki adde akola naye bino byonna bino abikola nga byonna bitambulira mu mulamu gwe endala nga paapa mu bulamu bwe bakulaga n'eri mu bulamu bwe nga mwalinyi ntina bwe yaleberanga nga ye talina timotoka eyanjawulo nti eno ye ngeyatambuliranga mu public means basi train n'abantu abalala olaba ne mu bulamu bwe era wabadde paapa omotoka bwe yalonda si motoka ziri ez'ebbeeyi motoka bw'abayitalo babita kia bw'otunula kamotoka kyajjiramu mu Uganda n'omotoka badatambulira motoka nga butono buli awo bwangerigeri ng'omuntu oyinza oggala lwaki paapa akola naye byonna byonna nga bitambulira mu mulamu gwe guli gwe yakola kigwe yalonda ddala nga atandika obukulembeze nga ow'eklezia nga paapa. Nkwebaza okuba omulabi omulungi owa Fic Media kubanga otambula naffe buli lwe tubeera tukuleetedde programs zino obeerawo okubeera nga oziraba neera nina Father Kasule Mbaga Tuzinde mu edition eno y'olunaku luno olwaleero bweguba ngwe omulundi gwe ogusoose okumulaba osobola okuscrollingako wansi akabanga kayiseewo twamwina wano ku Fic Media mu episode eyo twali tutunulira gye nvuddewe. Of course bingi ebyayogera naye ate era tebyaggwaayo nsuubira nti wanaaba tuwadde akadde akalala ate era tujja kwongera tumunoonyeeko ayongere ate okutubuulira oba oli awo ebirala ebikwatagana ku lugendo lwe kuba okusinziira twatunulira nnyo naddala okusoma kwe twakutunuulira nnyo era nsuubira nti programu eyo muyina kye mwagiyigamu gwe oba oli abadde awulira obuwulizi Father ku Centenary Radio oba oli awo wali omulaba bulabi eyo mu kereziya ez'enjawulo nga asomesa oba oli awo ng'akulemberamu emmisa nsuubira nti programu eyo yakuyamba naawe atagiraba gyeri osobola okusukululinga wansi n'oba nga ogiraba naye mu kitundu kino muleese twogere ku mugenzi kati Pope Francis gwe twaziise lwabadde lunaku lwa mukaaga Father yes yafa yali Easter Monday. Okay kyekituleese olunaku luno olwaleero gwatulaba nkimanyi bulungi nti yes okimanyi nti tubadde ne paapa era nkimanyi bulungi nti okimanyi nti yakyalako wano ewaffe e Uganda oba oli awo waliwo ne mu kukyala kwe naye njagala ate twongere okunnyonnyoka paapa ono yaani ate okutiikira ddala wano we yafiiridde ate Father ajja kufundikira nga atubuulira ku biki ebiyitwamu okubeera nga tufuna paapa omujja era tusuubire ddi okufuna paapa omulala oba oli awo embeera bwetyo ebyo n'ebirala bitugenda okunnyonnyoka mu editioni y'olunaku luno olwaleero binaabanga bya gavana tukono olwaleero nga tetulina gavana oba eno saidi bikyukamu. Father nsanyusa okukulaba nateera nsaba ombuulize ku mulungi atuwulirize era atulaba ate omweyanjule kuba ate waliwo abapya oba oli awo abataakulaba luli ng'ate batweyunzeeko bweyunze mu kabanga kano. neyanzisa omukisa guno gumpadde muganda wange Fic webala okujja okunnoonya okunkyayirako tunyumyemu tuwayeemu atulaba nkwaniriza nnyo webale kugoberera Fic Media byonna byonna byatetenkanya byakola webale kumuwagira. Erinnya nze Father Kasule Mbaga Tuzinde Thomas Becket nga mpeereza mu kigo ekyokusaza mu Masaka Diocese ate era nenyamba omwepiskopi wa Diocese y'e Masaka okutambuza radio y'essaza eyitibwa Centenary Radio ey'Ekyasa nga tulina slogan eyo nga Fic bwayanjudde lwaki tuli wano enkyaleero twagala kwongera ku kumanya kwaffe nange mbeko kenkugabanyizaako akatono kemmanyi ku bidda ku ekelezia naddala ku bidda ku paapa kitalo nnyo ekya mukadde waffe Papa Francis yakamala okuziikibwa
Yes, tutandikire papa ono twongere okumutegeera. Okay. Yani kubanga abasinga in fact bamanyiri nnyo oba oli awo kwe bakoma tebalina nnyo information gye balina ku papa ono. Papa Francis yazaalibwa mu mwaka gwa 1936 eri mu ggwanga erya Argentina nga ye mukulu ddala mu famire mu famire ye waabwe nga bwe baazaalibwa naye we yatuukidde okufa nga banne baganda be ne bannyina bangi bafudde nga wasigaddewo badde basigadde babiri ye ne mwannyina ate nga ye yali last born mwannyina oyo yakyabeera mu Argentina nga kuzaalibwa baali bameka kuzaalibwa omuwendo gunskipins mind naye nga ze baali 5 ba 6 mbaseerabidde bulungi nga famire era mwalimu ali mu kiti ekyo kyobwa paapa oba mu kategori ng'eyo nedda ono yasooka yeka eyagenda mu buweereza nga omunaddiini ate n'afuuka omusaasedooti ate mukama n'amuyimusa n'atuuka n'okufuuka paapa naye nga yasomera eyo mu ggwanga erya Argentina nga musajja gamba musanyufu alina dreams nyingi nnyo mu bulamu bwe bingi era bye yali yeegomba n'okutuukako mu myaka nga 21 yafuna obuzibu ddala ku mawuggwe n'atuuka okulaba nti alongoosebwa gamba ku bulamu bwe yafunako ekizibu ekityo nti kumpi abadde amaze emyaka kumpi nga 67 alina ekizibu ddala ku mawuggwe ddala bikwatagana n'okussa nga si birungi. Yali musajja mugezi, abadde musajja mugezi, yasooka n'asoma mu masomero gano aga bulijjo era n'akolako nga teacher naye ng'asomesa ebya sciences, chemistry, nga musomesa mulungi wa chemistry. Yakolako n'ebirala bingi ogeza nga bangi nawudde wano mu Uganda oze yali weekend ngalo abamukungubagira ekiti ky'abamukungubagira bano batwita bawunsa kubanga ne papa mu myaka gyejo yaliko gamba nga kanyama atatenkanya anonya survivor akola kyonna kiri kubanga family mwava sebali nti bali bagagga bakiri awo awo ne yakolako n'ogwa bawunsa nawudde wano abamukungubagira ku TV ku bawunsa wano mu Uganda bakungubagira omuzira waabwe abandi nti nga bakola wana nti baleme kubayisa mu maaso emirimu gyagikolebwa abantu abakyo obuvunanyizibwa baleme kutya nakwekweka awo ne bina nabikolako bawunsa yaliko teacher ane yegomba okulaba nti yegatta yagenda mu buweereza obw'obunaddiini bwatu neyegatta ku kibiina ekya betuyita abayeezu Jesuits omuli abanaddiini bafa n'abasaaseredooti. Ekibiina kino kyatandikibwawo omutuukirivu kakati Nyansi Loyola yatandika ekibiina kino awo no papa ekibiina kiyegattako n'afuuka omunaddiini mu kibiina kino. Abanaddiini mu eklezia bakuba ebiragaano omuli obwavu obuwulize n'obutukuvu awo no papa n'akola kinakuba ebiragaano ebyo toluvannyuma kibiina ne kimwongerayo n'asoma mu seminaariyo n'afuuka omusaaseredooti era yafuna obusaaseredooti nga 13 omwezi ogwa Desemba omwaka 1969 n'afuna obusaaseredooti. Yakola obuweereza bungi nnyo mu eklezia ogeza nga omusaaseredooti yagayibwa mu bifo ebyenjawulo yakolako nga omwepiskopi omuyambi gutuyita auxiliary bishop mu diocese emu eri mu Argentina ate n'afuulibwa omwepiskopi n'afuulibwa archbishop eri mu Buenos Aires mu Argentina mu diocese eri mu capital city ya Argentina. Ebyo byonna yabikola. Saayogedde ku mannya ge ag'obuzaale natandise na Francis naye amanya ag'obuzaale bwaba bagawandiisa ojja tusoma George Bergoglio naye bo kati eri mu kubanga Argentina yalimu ku mawanga agakola ki agogera Spanish. Kifo gye tujja kwatulanga George fa abagwe Oluzungereza bo balina engeri gye bakyatula mu Jorge. So abadde amanya ag'obuzaale Jorge
lya Dinde ne Bergoglio lya family name gemanya obuzaale. Awo nno yaliko Archbishop eri mu Argentina, ate Papa Yohana Paulo owokubiri kati omutuukirivu n'amuwa ekitiibwa ate ekyobwakayidinaali. Papa Yohana Paulo yafa 2005 ate ne tugenda mu maaso n'akola obuweereza nga Archbishop ate ng'era kayidinaali eri mu Argentina. Ate 2013 Papa Benedicto XVI tujjukira bulungi ekyekyaliwo ddala mu February ngina kusomeza 28 nti Papa Benedicto XVI yakola kya resigninga. Okuresigninga Eklezia yalina okukola ki okulaba nti ate conclave etuula ate tulabe nti tufuna Papa adda mu bigere bya Benedicto XVI. Awo nno mu 2013 ngina kusomeza 13 omwezi ogwa Maachi 2013 twafuna Papa omujja eyali Jorge oba George Bergoglio n'afuna n'alonda erinnya erya Francis owaasiisa erinnya lyalonda. Awo nno n'abeera abadde George n'afuuka Francis ye Papa affe. Awo n'atandika okukulembera n'akwasibwa obuvunaanyizibwa obw'okukulembera Eklezia okuva 2013 mu Maachi mpaka lwe yafudde ennaku z'omwezi 21 omwezi ogwa April omwaka 2025 nga kitegeeza akulembedde Eklezia nga omusika wa Petero. Ate jjukira nti Petero ye musigire wa Kristu. Gibadde emyaka 12 yakulemberedde Eklezia Papa Francis ng'omusigire wa Kristu ku nsi. Awo nno mu bufunze nyinza okwogerako biki byakoze ddala ng'omukulembeze w'Eklezia nga Papa. Bingi byakoze. Okusookera ddala buli Papa bw'alondebwa Papa wakwe gyoyinza okuyita moto mu Luganda kino tuyinza kukyogera tutya moto omulamwa. Kale omulamwa Papa ng'amaze okulondebwa amaze okulonda erinnya yalonda moto. Moto ya Papa Yohana Paulo okubiri yeyo yali totus tuus eri mu Latini naye nga bigitegeeza ki I am all yours. Papa Yohana Paulo okubiri yeye yeesigama nnyo era yeesiga nnyo nnyaffe Bikira Maria ng'agamba ndiwuwo nzenna am all yours totus tuus. Ate Benedicto XVI ye nga amaze okulondebwa mu 2005 naye yalonda moto nga egamba Cooperatores Veritatis, Cooperators of Truth, Cooperators of Truth. Then Papa Francis nga alondeddwa mu 2013 moto gye yalonda nga naye mu Latin ng'egamba Miserando atque eligendo ng'egamba mu Lungereza ng'egamba by having mercy by choosing him or lowly but chosen. Nga bitegeeza ki nga atunulidde ekifaananyi ddala twebulira mu vanjiri ya Matayo. Matayo alondebwa atya? Ono yali omusolooza w'omusolo be batwalanga ba public sinners mu budde buli. Naye Mukama akola ki? Amuyita n'amulonda nti nankubadde tolina bufaanana naye nkulonze but for a special mission. Awo ne Papa agezaako okulaba nti atujjira ekifaananyi ekyo showing nti Jesus Mukama Yesu yamwagala n'amulonda n'amweroboza n'amwebonanya ate n'amutuma nti genda okola omulimu gwange naye mu nsi. Ndoza omulimu agukoze era ndowooza afubye okulaba nti akola ki? Atambulira ku ki? Atambulira mu moto yeeyo okusinziira ku byakoze ebintu ebingi ddala. Alaze nnyo ekisa obusaasizi eri abatonde nga si bakatoliki bokka naye abantu bonna nti ffenna tuli baana ba Katonda, ffenna twetaaga obusaasizi bwa Katonda. Yonna yonna gy'atambudde mu mawanga ag'enjawulo olabye nga abadde atambulira mu moto mu mulamwa guno gwe yakola ki? Gwe yalonda. Ate nga taliimu kwekuza naye nga muki byonna abikola mu bwetowaze. Nti wandirowoozezza nti nga Papa ali entitled n'okubeera mu bulamu obulungi ennyo kubanga y'omu ku bakulembeze mu nsi yonna yonna abakola ki? Abawulirizibwa ennyo ab'amaanyi naye abadde muki? Mwetowaze. Nga talivinga bulamu buno bwakwejalabya, bulamu bwakweraga, bulamu abadde mu bulamu bwaki? Bwa bwetowaze. Nalabye ddala munaku zino ng'abantu bangi ku mikutu egy'enjawulo boogera ku ngatto z'abadde ayambala, boogera ku kasenge kabadde asulamu nga kasenge kali awo kali gundi gamba kubanga ye bwe yalondebwa
kyagenda kusula mu lubiri lw'abapapa waliwo olubiri mu Vatican lwateekebwa nga papa mwalina okukola kimu mwalina okusula naye kati ye abadde asula mu kimu ku bisulo by'abagenyi mu Vatican bayita ennyumba gye bayita St Martha kyabadde asula nga okitegeeza asula ne banna abalala bangi naye kakati nga naye alinako akasenge katono baalaze katanda akalimu kali awo gamba kangerigeri kati ng'omuntu ayinza okwebuuza nti papa lwaki abadde asula bubi bwati lwaki adde akola naye bino byonna bino abikola nga byonna bitambulira mu mulamu gwe endala nga papa mu bulamu bwe bakulaga n'eri mu bulamu bwe nga mwalinyi ntina bwe yalebeeranga nga ye talina timotoka eyanjawulo nti eno ye ngeyatambuliranga mu public means basi train n'abantu abalala olaba ne mu bulamu bwe era wabaidde papa omotoka bwe yalonda si motoka ziri ez'ebbeeyi motoka bwabayitalo babita kia bwotunula kamotoka kyajjiramu wano mu Uganda omotoka badatambulira motoka nga butono buli awo bwangerigeri ng'omuntu oyinza ogala lwaki papa akera naye byonna byonna nga bitambulira mu mulamu gwe guli gwe yakola ki gwe yalonda ddala nga atandika obukulembeze nga owekelezia nga papa awo nno bingi byakoze nti alaze ekisa naddala Yesu kyatuyigiriza ddala eri buli kitonde eri abantu bonna akyalidde amawanga ag'enjawulo obukristu afuye okulaba nti akola ki ayongerako ettofaali nti bwongera okukola ki bwongera okubuna wonna atuwandiikidde amabaluwa ag'enjawulo buli paapa ddala ng'agenze ku bukulembeze bayita mu kuwuliziganya n'abantu bebakulembera okusookera ddala abakristu ate n'ensi yonna yonna omuli abantu nga bino babikola okugeza bawandiika amabaluwa waliwo ze tuyita encyclicals encyclical eba bbaluwa ntongole paapa gyakola gyawandiika nga eraga abantu gye bayinza okukola ki okulaba nti bongera okukula mu kukkiriza encyclicals ezimu ku zo ku encyclicals zatuwandiikidde 2013 nga yakamala okulondebwa yatuwandiikira encyclical gyayita Lumen Fidei the light of faith ekitangaala kyaki ekyokukkiriza nga mu bbaluwa eno ng'atulaga nti ffe ng'abantu mu mulembe guno mu nsi tuyinza kugira kweyamba tutya ekitangaala kino ekyokukkiriza okulaba nti tugenda mu maaso natuwandiikira ebbaluwa 2015 edda ku butonde bw'ensi gye yawa erinnya Laudato Si, praise be to you Eliani, praise be to you God nti kubanga bw'otunulira ensi nga bwefaana yonna wagitonda nga nnungi naye ate ffe batandise okulaba nti tugenda mu maaso n'okukola ki n'okutyoba n'okutattana ensi awo nabadala tujjukiza paapa ddala okulaba nti tukola ki tukuuma obutonde bw'ensi n'atuwandiikira ebbaluwa mu 2019 naddala gyayituuma gyewa erinnya Fratelli Tutti eno gye yasayininga ddala ng'agenze eri mu Abu Dhabi asinkanye omu ku bakulembeze b'abayisiraamu mu Abu Dhabi Fratelli Tutti ng'atujjukiza nti ffenna tuli baana ba Katonda we are all brothers and sisters nti oba oli mu katoliki oba oli mu kristaayo oba oli musiraamu ffenna tuli baki tuli baana ba Katonda mu bbaluwa eno bimu ku byakola ki awo nno nga atulaga nti ffe mwenna mu nsi buli muntu akwate ku munne tuyambagane okulaba nti tukola ki tugenda mu maaso byonna nankupadde abamu badde bagezaako era ng'omukulembeze okumukritisizinga nti lwaki paapa akolagana lwaki paapa akola kino lwaki paapa akola kino abamu ng'obulewo bwe bayinza okulowooza naye ng'ate ye ng'omukulembeze alina okukolagana kunaki na buli muntu okulaba nti ffenna tuddoka kyetuyita common good nti ffenna tuli baana ba Katonda awo nno ekitiibwa ekyokubeera baana ba Katonda ng'abantu kirina okulaba nga kikola kikuumibwa bino bigenda mu maaso ng'entalo kutyobula ekitiibwa kya eddembe ly'obuntu ebirala byonna nga tulina ffenna okulaba nti tukola ki tubirwanyisa okulaba nti tebibeerawo awo no ebbaluwa gye yatwandiikira mu 2019 2024 mwaka oguwedde n'atwandiikira ebbaluwa Lexit North he loved us nti omukama yakola ki yatwagala nnyo awo no twongere nga kyayagala nti twongere naffe okwebuulira kwagala kwa Katonda teyagala nti Bayudaaya bokka naye ffenna Abayudaaya ne baba bayitanga bannamawanga ffenna akola ki atwagala awo nno ng'agezaako kugaa nti twandibadde twejjamu embeera neyo eya bakitagamba individualism tukiyita tutya mu Luganda okweyagaliza ffekka kino kyange gamba naye tutunulire nti abantu okwagala kwa bonna ebbaluwa gyasimbye otukola ki otuwandiikira kati ate era paapa batuwandiikira ng'ogyeko ze tuyita encyclicals era bawandiika amabaluwa amalala nti bikire awandiise ekiwandiiko kitongole naati nedolo ze tuyita apostolic exhortations
nti mu bubaka buli bwatuwadde ffe abakkiriza how can we live kukkiriza kuno tuyinza kukubeera tutya atwandiikidde ebirala bingi nnyo ezimu ku zo ze tuyita apostolic exhortations gyasookera ddala ya 2:13 gyawa erinnya evangelium gaudium the joy of the gospel. The joy of the gospel esangibwawa kubeera tugeze mbandi father kubeera mu nju nzekka oba ngende noonye endiga wabweru mbasinkane nje nabo nyumye nabo ntambule nabo ye mu kudefininga kwe tusobola okubeera mu okukkiriza kwaffe nga tugenda wabweru tufaanane endiga zetusumba tukole omulimo tutambule wamu naki n'endiga ezo nga kyagezaako okwenfasaizinga paapa ti ffenna omulimu gw'obutume gwaffe ffenna si gwabamu ne ffenna tugende mu nsi yonna nga yezu watutuma tugende tuyigirize eri buli kitonde kyonna. 2:16 n'atwandiikira ebbaluwa endala gye tuyita apostolic exhortation gyawa erinnya Amoris Laetitia the joy of love. Eno yali a bit controversial ebbaluwa eno gye yawandiika ddala eri ng'etunudde nnyo esakalamento eryakira amatrimunyo. Bantu bangi baliraba batya era biki njigiriza y'ekelezia bangi bagitegeera batya naddala kubidda ku kigambo ekidda ku kwagala n'okwagalana. Awo no paapa n'afuuka okulaba nti byonna atangaaza nti famire yandifaananye etya biki ebyandibaddewo mu budde bwe tulinamu complexities naddala mu maka tubihandolinze tutya pastoral care yandibadde efaana etya how can we address issues such as marriage divorce n'ebirala byonna n'omuntu okwongera okulaba nti afoomingibwa ddala n'akasengejja kano kituyita conscience role ya conscience yandibadde kiki bitunuulira ddala okulaba nti ffenna nga abaana bakano tugenda mu maaso okutambulira mu maka tukuuma ekitiibwa ky'amaka ate ne mu maka omuli complexities tuyinza kubihandolinga tutya. Ebbaluwa eno paapa yagikola ki yagituwandiikira n'atuwandiikira ebbaluwa mu 2:18 gaudete et exultate rejoice and be glad ffe ng'abaana ba Katonda twenyumirize mu kitukola ki kyetuli Katonda yatonda nga tuli balungi tuli batukuvu awo nno nga tuyita mu bye tukola byonna ebya bulijjo ebya buli nnaku twongera okutufuba okulaba nti twongera obulamu bwaffe obw'omwoyo twongera okubuliikiriza n'ebyo ebituufu Mukama Katonda byakola byatubikkulira nga twewala byonna ebiyinza okulaba nti bitabolera bitujja ku mulamwa byonna paapa obubaka bonna abutulekedde. 2:19 n'atuwandiikira ebbaluwa endala apostolic exhortation gyaluwa erinnya Christus vivid Christ is alive. Teeka tugeze kati tuli mu budde bw'amazuukira tulayinza okugamba nti yezu ye gwajulira gwalangirira nti yafa kyakuma Kristo bulijjo abeerawo mulamu muzuukivu awo nno Kristo ye gutujulira gwe tulangirira si yezu eyaliwo tetulangira historical Jesus tulangira Christ who is alive mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Ono paapa era nga yongera otujjukiza ffenna nti twanirize ekirabo kino ekyokukiriza Katonda kyatuwa nga eklezia bwe kimubikkuliddwa ate tugende mu maaso okulaba nti tuyigiriza era tujulira Kristo oyo omulamu. 2:20 covid yatandise mu budde obwo waaliwo sinode naddala yatuuzibwa e Roma naye mu ngeri enjawulo ng'etunulira Latin America. Kakati waaliwo ensonga ezaatunulirwa n'ebyakonebwako ebidda ku butonde bw'ensi ecological importance abantu beeyo aba bulijjo naddala abali mu Brazil mu Amazon n'engeri bayinza kuyambibwamu batya. Ebbaluwa yagituuma Quelled Amazonia beloved Amazon okulaga kubanga kubadde kwali kuwa ssuubi nti abantu tuyinza kuba watya essuubi baleka okubanga balinga batandise okuterebuka baggwamu essuubi tuyinza kubayamba tutya okulaba nti tubazzaamu essuubi. Awo nno sinodi yatuuzibwa ndala e Roma ne badelegates bava bangi okuva eri mu Amazon ne wabaawo ensonga nyingi ezaakonebwako n'ezaayogerwako dho ng'ensi bulijjo bebadde yagala era mugundi mu sinodi yatuuzibwa e Roma mu budde obwo bangi bwe baali batunuulidde nti kakati paapa kikyogamba abasajja n'abasajja bakkirizibwe bawasaŋŋane abakazi n'abakazi gati nga bo era nayo yali controversial gamba abantu nga be banoonya ti Kelezia atongeze obufumbo bw'ebikukujju n'ebirala bifaanana bibiti naye Kelezia
nga bulijja alambikwa mu mutuukirivu tava ku mulamwa asigala ng'ali ku mulamwa era obubaka Papa yabutuwa okulaba nti bali abantu bazziddwamu essuubi ate bagenda mu maaso okulaba nti banyweza okukkiriza kwabwe ate n'okukuuma embeera y'obutonde bw'ensi. Mu 2023 Papa era n'atwandikira ebbaluwa gye yatuuma Laudate Deum, Praise God, nga mu bbaluwa eno yali etukwatako ffenna ng'ayongereza ku kiri kyakutuwa mu 2015 ebbaluwa ya Laudato Si ng'ayongera okwexpounding okwongera okugaziya kubanga jjukira nti buli lukya kumpi olwo ebintu ebigenda mu maaso ddala mu bulamu bwaffe ng'abantu ddala ebidda ku okutyoboola obutonde bw'ensi. Awo nno nga Papa amaze okwekenneenya n'abalala bakuguma eklezia climate change, climate crisis n'ebira ebigenda mu maaso. Papa nga ffenna nga tukoola okubaako kye tukola ffenna nga abaana ba Katonda ffenna nga bwe tuli mu nsi okulaba nti twongera okutunuulira ekigambo kino eky'obutonde bw'ensi. Ensi Mukama Katonda gye yatuwa nti tugiyagaliramu, tugirye, tugifuge, tuleme kulaba nti ate tutyoboola buli kimu naye tufuba okulaba nga tukuuma ekyo Mukama kyatuwadde. Era 2023 Apostolic Exhortation yasemba otuwandiikira yagiwa erinnya naye nga liri mu Lufalansa c'est la confiance nga bitegeeza it is confidence 2023 naye nga etunuulidde nnyo ddala ng'ayaga tujje twebuulire ku bulamu bw'omutuukirivu Tereza omwana Yesu. Tukuza olunaku lwa Tereza omwana Yesu buli mwaka nga lumu omwezi Oktoba. Awo nno Papa yatukoola twongere okwebuulira ku bulamu bwa Tereza omwana Yesu, engeri gy'ayagalamu omwana Yesu. Nga mu mwaka ogwo 2023 tujaguza emyaka 15 bukyo Tereza omwana Yesu alangibwa mu lulula batuukirivu. Papa n'atukoola nti ffenna twandaba tufuna kwezza bujja kweyubula spiritual rebirth endala mu bulamu bwaffe ffenna ng'abantu nga twongera okussa obwesige bwaffe mu Katonda, okumwagala ate bulijjo n'okulaba nga tufuba okulaba nga tukola ekyayagala. Byonna Papa akoze eki abitulekedde era abikoze. Okay, tukyali ne Father Kasule Mbaga Tuzinde. Kyatunnyonnyola ebyo ebimu ku ebyo bitintini tetusobola bimalayo kubanga olugendo lwa Papa luwanvu, naye tukugirayo ebyo ebyenkizo alisi naawe byewandibadde omanya. Atandise ng'atunnyonnyola Papa ono yaani, tetukomye kutegeera nti ye Papa Francis. Tutegedde famire ye, obuzaale bwe n'ebirala ebimukwatako ebitonotono. Ate awo tuvuddewo ne tugenda ku achievements nga ekereziya oba oliawo n'abantu ffenna okutwaliza wamu biki byakoze ebbanga lyonna lyabaddeeko nga Papa, biki byatuuseeko ffe ng'abantu, atuyambye atya. Kansubire achievements nazo ozitegedde bulungi nnyo. Njagala ate kati tugende Father kubanga yajjako wano ewaffe e Uganda. Njagala twogere ate ku lugendo lwe mu kujja wano e Uganda yali azze kukola ki era impact ey'okujjako wano yali ki? Neyanza twakakonye kwa nti Papa abadde omusika wa Petero ow'omulundi 266 kubanga Petero ye Papa omubereberye ti Kristo ng'amaze okuva mu nsi ebisumuluzo abikwasa Petero. Kitegeeza okuva mu 33 AD omwaka gwa Yesu Kristo gwa 33 okutuuka mu 67 Petero nga yakulembera eklezia mu budde obwo. Kati Papa Francis abadde Papa wa 266 abadde omusika wa Petero ddala amaze emyaka 12 ng'akulembera eklezia ng'omusigire wa Kristo ku nsi. Akoze engendo nyingi, si Uganda yokka naye mu mawanga mangi nnyo. Okusinziira ku byafaayo Papa Francis akyalidde amawanga 61 across the globe mu continents 61 n'akola ze tuyita apostolic journeys zibadde 44. Kitegeeza bw'olaba 60 kitegeeza waliwo gy'agenze nga akoze tugamba nti akoze apostolic journey emu n'akyayira amawanga nga 3 ogeza bwe yava eri nga z'okukyala mu East Africa yatuukira Uganda, yasookera wa Kenya. Kitegeeza kati owira nti ngambya muwendo gw'amawanga gwakyalidde gali 60 naye engendo zaakoze zibadde 44.
zakoze nga Uganda yemu ku mawanga gakoze eki gakyaliddeko papa ate janiye eyawatu ne waffe Uganda yali apostolic oba zonna ziba apostolic journeys though nga bwengambe nti mu kukyalako zonna because ngendo za tuba tagenze okugamba nti kwesanyusa kola ki naye agenze kusinkana abantu mu mawanga ago nga bwe gye bali okubakyayirako okubagumya okubazzamu essuubi okubanyweza zonna tuziyita apostolic journeys naye kati nga bwengambe abagenze nga papa abatagenze nga muntu nga nti nvuddeko mu ggwanga lino ngenzeko abagenze nga papa awo nno ate si ye papa yomubereberye yatukyayirako no mu Uganda papa yasobola okukyayira mu Uganda yajja mu mwaka gwa 1969 nga yali papa papa Paulo w'omukaaga papa Paulo w'omukaaga ono yalanga abajulizi baffe aba Uganda mu lubu lw'abatuukirivu mu 1969 nga 18 omwezi gwa Oktoba 1969 papa Paulo w'omukaaga awo nga amaze okulanga mu lubu lw'abatuukirivu babajulizi baffe aba Uganda papa yegomba ajje alabe ettaka erivaamu abavubuka bano abasala okufiira eddiini baga nti tujja kuwuliriza gundi mwanga tusazeewo okufa okusinga okukola kyokwonoona kama nga kisoomoza kyewuunyisa abavubuka bange eki bano mulimu obwana obuto myaka 12-13 buno bukizita omuto nibusona busala nti katuttibwe awo no papa Paulo w'omukaaga yasobola okukyayira Uganda yaffe nga papa mu 69 papa Yohana Paulo w'okubiri yadda okukyayira Uganda mu 1993 ennaku z'omwezi 5 mwezi gwa February then papa Francis mu 2015 mu mwezi gwa November wakati wa 2027 n'atukyayirako naye Uganda n'agenyuwala era waliwo okwetegeka kwali kw'amaanyi emu ku bibi twenyumirizaamu nti ffe njuke nali musaaseddoti mu budde obwo nga ndi father mugole nga mpeereza kyamuliibwa mu budde obwo nga ndi father w'amasomero zijjukira enteekateeka zaalweza omugundo ndala kubidda ku bulamu bwaffe obw'omwoyo nga abasaaseddoti abakristu okulaba nti tukunga abantu tukola emikolo egy'ekikungo kubatiza kuba abantu masaakalamentu kubalambula nga tubinana tubikola okwera ntweteekateeka okukyala kwa papa nga tuvudde kubidda ku bulamu obw'omwoyo n'ebidda ku bulamu bwaki obw'omubiri n'enkulaakulana y'obulamu nga obw'ekeleziya bingi byatunulirwa nga kyaki ez'enjawulo nti ziddaabulwe zizibwe bujja emu ku byekitwenyumirizaamu ye Namugongo kati ekiggwa ky'abajulizi nga bwe kifaanana kaakati oli otuuseyo ennaku zino bw'oba okirabe mu bifaananyi bw'otulaba Namugongo w'emyaka giri Namugongo wa 2015 okwengera kaakati olaba Namugongo wanjawulo nnyo naye waaliwo okukunga ffenna ng'abakristu ng'abaana ng'abannayuganda buli muntu aweeyo kyawaddeyo tufune sente tuddaabule ekifo kyaffe ky'e Namugongo ne gavumenti netukwatizaako kasente ke yatuwa awo nno olaba mu budde obwo olukiiko lw'abasumba lwasala amagezi gonna okulaba nti waliwo enteekateeka ekolebwa Namugongo n'addaabululwa yenna n'azzibwa bujja ekiggwa ky'abajulizi ate neeri mu bannaffe abakristaayo kubanga ewali ettambiro ekkulu eri abajulizi ba Uganda gye battirwa nekyo ekifo nayo kyakola nawo beekolamu omulimu ne bakiddaabulula ne gavumenti yabakwatiza kulaba nakyo kikola kizzibwa bujja era nayo papa yakyalayo eri ku kiggwa ky'abannaffe abakristaayo byonna gamba kubidda ku kwekulako nalaba ennaku ezo nga tugenda okuzika papa abakira loza municipality nga benyumiriza nti mu budde bwekiraka yalinga division yakyali ki nti naye okukyala kwa papa kwabayamba nnyo okulaba nti basuumusibwa okulaba nti batuuka ku municipality nti enguudo zaakolebwa mu budde obwo nga tweteekate kukyala kwa because jjukira Namugongo waali kigwa mu kira enguudo ne ziyooyootebwa ne zikolebwa zino ziva Simana Namugongo zidda Seeta nabikyo negamba benyumiriza mu ebyo